Oli ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Segaba Mureshid yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera amukola ky'amaanyi nnyini ddala. Enkuba ekyaddondo ekedde kutonnya etonnya okubeera ddala ssaawa eyo ez'ekiro ssaawa nga 10-11 bugenza okukyanga ekyamazima ekyagendera ddala maaso n'okubeera nga etonnya. Kati nze kansooke nkutwaleko muganda wange mu maka g'Abalupareria. Eno nno Rajiv Lupareria ono ne yagenda maaso n'okubeera nga afiira mu kabenje awo ku lw'Ebusaabala. Abasajja baateeka bi barricades mu luguudo, kati ono yaleeta saketi amwattu emmotoka ye nesobola okubeera nga ebitomera era yakwatirawo ogufumba teyasobola kubeera nga asimattuka. Yafa mu mbeera etali nnungi muganda wange. Naye nga bigenda maaso n'okubeera nga biraga aba Uganda Funeral Services olunaku lwaleero basazeewo ne bagamba omubiri gwe katugeze maaso n'okuba nga tugwolekeza mu maka ga taata we. Amaka ga taata we Sudi Lupareria gasangibwa eyo mu kitundu eky'Kololo mu bagagga mu baloodi bw'oba mpale nywera muguwa amwattu eyo tosaalimbirayo. Poloti bajja kugamba nti etandikira mu kakadde ka $1 oba onaakajja bakuba mu za Uganda obeera mbombe nga 3 n'obukadde 6 nga tonnalowooza ku kyakuzimba ate tolowooza nti nno ogenda kugula poloti oteekewo akayumbayumba. Nedda, bino ebyeno byakuterawo nnyumba nsajja, kuzimbawo nnyumba nsajja eyannamaddala. Kati njagala nkubulire bwe banaagenda maaso n'okubeera nga bamuggyaawo bajja mwolekeza muganda wange mu limbo ey'Abayindi eri eyo erugogo. Kati eno gye bagenda okubeera nga bamupangako enku mpolampola era bamukumeko akaliro. Bino byawukanamukko gwe bagenda ddala maaso n'okubeera nga bakusimira entaana ya fuuti 4 eno si we biba bakwokya. Kale nabo obuwanga bwabwe nennono kye bubagamba era toyinza kubeera nga obawakanya. Embeera bwetyo bweyongedde okubeera nga etambula kibi nnyo, kibi ddala. Awo nvuddewo bwenkutwalako mu kooti eno omusumba amanyikiddwa nga Robert Kayanja yagenda maaso n'okubeera nga awaaba omusango. Yagamba lwaki bampayiriza, abagenda maaso n'okubeera nga alumiriza nti bamuwayiriza bavubuka nno bato si bakulu nnyo kubanga bwe mbatunuulira abamu bali myaka 24, 25 bwe batyo. Kati ono agamba njagala muleeta obujulizi obulaga nti nno nabasulika ennenge. Kale mu mbeera bwetyo ebigambo ebyageze maaso n'okubeera nga byogerwa Martin Kagoro myaka 24 yalaze obujulizi ye bw'alina obulagira ddala nti omusumba ekituufu kiri nti yamutuusaako ebikola ekyamazima ebikyamu ebibi. Era Kayanja agamba ssebo ojja kubitebya, ojja binnyonnyola oleete obujulizi, bw'otabuleeta ojja kubeera nga osibwa. Kati kankubulire nga bigenze maaso n'okubeera nga bibeera. Omusumba Robert Kayanja ono nno yasumba ekkanisa ya Miracle Center Cathedral Lubaga. Eyo nno etuuza abantu bawerako gegamu ku makanisa omukulembeze w'eggwanga ge yagenda maaso n'okubeera nga agulawo. Etuuza abantu muganda wange abasukka omutwalo ogumu. Kati bwetunya ku makanisa amala gatuuza abantu abangi kuliko muganda wange ya Liberty. Eyo nno nga yamusumba amanyikiddwa nga Namutebi, Pastor Namutebi. Kati mu mbeera nga bweri ono saawa zineno ageza kukubeera nga alongoosa erinnya lye agamba vubuka mmwe mwampayiriza. Kati Kagoro Martin ono mutuuze weeyo e Makindi yageze maaso n'okubeera nga ayoza ku munye bwe yannyonnyodde butya omusajja wegenda maaso n'okubeera nga ekyamazima amukolamu ebikola ebitali birungi. Jjukira kooti yesalawo ekyenkomeredde. Ono mugenda maaso n'okubeera nga ayogera byayogera era yasobodde okubeera nga agamba nti ekkanisa eno yagyegattako mu mwaka ogwa 2016 kitegeeza wakayitawo emyaka 9 bw'aba ayina emyaka 24. Kati bw'otolako emyaka 9 olowooza osigaza emyaka emeka singa 15. Kati ono agamba nga wa myaka ndowooza 15 ng'akyali mulenzi muto bw'ati. Yasobola okubeera nga agendako ku kkanisa eyo nonno baali bategeseeyo empaka ez'omupiira. N'agamba kangende nerabireko. Kati nno mu mbeera bwetyo ono yageze maaso n'okubeera abaako byannyonnyola.
era yasobodde okubeera nga ategeeza nti okuva kwolwo yasobola okubeera nga anoonya engeri gy'asobola okubeera nga atondawo enkolagana ye n'omusumba. Era waneeno yagamba kanfune abamu ku bamuli ku lusegere bemba mpitamu, era yakwatagana n'abamu ku bayambi be, era omu ku bayambi be gwe yakwatagana naye agamba ono ye Captain Makumbi. Kati Captain Makumbi yamugamba munnange musajja wa Katonda oyo njagala onsembeze waali nange nsobole okubeera nga afazaaliko nsembeza Yesu Kristo. Kati mu mbeera nga bayagenda maaso n'okubeera nga etambula, ono yasobola okubanga naye amuyambira ddala n'amugamba tofaayo okyali mulenzi muto, manya nti ebirooto byo sobola okubeera nga mbituukiriza. Captain Makumbi kati nonno bwe basobodde okubeera nga asimbibwa mu kkooti ey'Ennateete Lubaga Emmengo, era ng'omulamuzi Adams Byarugaba omusango n'eno nga yakola emitambo yasobodde okubeera nga akulukusa amaziga n'akaaba n'agamba bannange buli we mbyogera nkaaba, buli we mbyogera ngenda maaso n'okubeera nga nkaaba kubanga nzijukira ekiseera ekyo nabonaabona natulugunyizibwa sikyalina mirembe kati ate ndi mukaguli. Ono mu bigambo byegenza maaso n'okubeera ng'ayongera okunnyonnyola yagambye nti nno Pastor Kayanja bwe yasobola okubeera ng'amusemberera yamwagala nnyo nnyonyini ddala ng'omuvubuka omuto, era n'amulabira ddala ng'ekyamazima okukola akwagalira ddala, era yamusembeza nnyo n'amugamba gw'omanyi ngenda kubeera nga nkutwala bakutendeke mu ngeri ey'ekikugu, tomanya osobola okubeera nga weegatta ku poliisi tofaayo. Era butereevu basobola okubeera nga ono bamutwala okumutendeka mu kitundu kye ekimanyikiddwa nga Kabalye Masindi, era yagenda maaso n'okubeera nga afuna obukodyo obw'enjawulo mu by'okwerinda, era bwe yasobola okubeera nga akugukira ddala mu buli kimu yasobola okubeera nga akomawo bamutendekera kumpi okumala emyezi 5 nga bamutendeka. Bw'atyo omusumba Kayanja agamba nti nno yagenda maaso n'okubeera nga amuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obw'ebyekwerinda, n'amugamba gwe tofaayo ogenda kubeera nga onkuuma, ojja kunkuuma beera wano ku lusegere lwange. Era oluvannyuma lw'ebyo byagenda maaso n'okubeera nga bituukawo, ono y'omu yagenda maaso n'okubeera nga aweebwa obuvunaanyizibwa obulala ne bamugamba munnange n'omukyalo oyo Teddy Bujingo Naluswa genda maaso n'okuba nga naye omukuuma. Teddy Naluswa amujjukira nti we yayawukana n'omwami we tebayawukana mu butongole mu mateeka wabula ebyaliwo. Omwami n'agamba nze amaka g'entebe sikyagendayo nedda kaneddirene Namayumba, nti ono yaddukirako eno mu kkanisa ow'omusumba Robert Kayanja era munywanyi nnyo ow'omukyala Jessica Kayanja. Mu mbeera bw'etyo nti ne bamugamba abakuume tofaayo bakuume. Kati Kagoro agenze maaso n'okubeera nga agattako nti olwamaliza okubeera nga asemberera ddala omusumba Kayanja era n'amusembera n'amwesigirira ddala, yamwesiga omusajja yanneesiga, kyanyanguyira okubeera nga nange ebizibu byange mbimugamba, namugamba nga munnange nina okusoomoozebwa bwe kuti, era omusumba yanyanguyiranga, ekyamazima yagendanga maaso n'okumpa ebyo bye nali neetaaga. Kati nalabira ddala ng'obulamu bwange butandise okubeera nga bukyuka, kugambye ng'essaati z'ennyambala ze ziri eziri ku mulembe nga n'omusimbi atandise okubeera nga agumpa. Kati waneeno yayongedde okubeera nga akulukusa amaziga kubanga agamba byonna okubonaabona kwe we kwatandikira. Agamba nti ekyamazima zaalinga ssaawa 7 ogw'ekiro. Ssaawa 7 ogw'ekiro service yali amaze okubeera ng'eggwa nga bw'omanyi munnange oli amaze okubeera nga abuulira enjiri, bawadde ebyamagero abibawadde ssaawa 7 gwa kiro. Onaagamba bw'omusumba Robert Kayanja yagenda maaso n'okubeera nga amuyita mu woofiisi ye, yamugamba sooka ojje, era agamba mu kugendayo era gyesobola okubeera nga alabira ebyewuunyisa. Tigyerabira ebyewuunyisa mu bigambo bye agasseeko okulaga nti nno bagenda maaso n'okubeera nga bamunyumiza, nti yannyumiza n'atandika okunkwatirira mu ngeri ey'omukwano. Ekyamazima mu kutandika okunkwatirira mu ngeri ey'omukwano era
ekyaddako kwali kunsulika nenge bannange. Era ono agamba nti omusumba Kayanja agenda maaso n'okubeera nga ayambibwako omusajja omulala, era omusajja ono omulala mu kooti yageze maaso n'okubeera nga amuyita nti ye Machete yagenda maaso n'okubeera nga amuyambako okusobola okulaba nga batuukiriza ebikolwa ebifaananako weebityo. Kale mazima ddala omusajja omutendeke gwe baatwala e Masindi ne bagenda maaso n'okuba nga batendeka n'afuna obukodyo obw'ekika ekyawaggulu, akulaga nti bwonna teyasobola kubeera nga yeerwanako. Onegaseeko okubeera nga agamba nti tekyakomaawo nedda, yagendanga mu maaso n'okumukozesa, era yamukozesanga naye nga mu biseera ebyaddako yamuwanga era omusimbi, era mbwe yagendanga mu maaso n'okubeera nga amusuubiza, n'amugamba ngenda kulinyisa ennyonyi, ngenda kukuvugiranga mu mmotoka ez'ebbeeyi. Kati kisimanyi oba ono yali takimanyi nti omusumba alina omukyala, kubanga omuntu bwakugamba ngenda kukulinyisa ennyonyi, ngenda kukuvugira mu mmotoka ez'ebbeeyi, omuntu ayinza okwebuuza byonna bekusuubiza oli mukyala, oli mukazi gwe basuubiza ensi n'eggulu. Nonno ono mu mboozi ye alinga alaba oba alinga alaga nti yali afuukidde ddala omukyala w'omusumba. Bannange, bino omwami Kagoro yabyogera si byange. Kati kooti yalina okubeera nga ebikubamu ttooki oba bya ddala oba si bya ddala, era yageze maaso n'okubeera nga ategeeza mbu oluvannyuma ensi yagenda maaso n'okubeera nga emufundirira ebisuubizo bye bagenda maaso n'okubeera nga bamusuubiza, yagenda okulaba nga tabirabako. Bwe yagezangako okubeera nga abanja n'agamba bannange wansuubiza okunvugirako mu mmotoka ziri ez'akabi, era ekyavaamu bagenda maaso n'okubeera nga bamugoba. Kati nno n'ennyumba eyali emuweereddwa nkugambye bamugoba kubanga kiraga nti ennyumba ey'obupangisa gye yali alimu baali bagimusasulira. Kati omusimbi ne guggwawo ne bamugamba kwatamu ebibyo ogende, genda. Era yagendera ddala. Yagezaako okubeera nga era akomawoko olumu n'amugamba munnange nsaba ompeyo kasente embeera ekkalube, ne bamugamba gendera ddala. Kati kaakati yageze maaso n'okubeera nga annyonnyola n'agamba waliwo olunaku omusumba lwagenda maaso n'okubeera nga abasuubiza okubawa ssente, nonno zino yazibasuubiza ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda mwaka 2021. Kati kaakati basalawo okugenda maaso n'okuba nga bagendayo beeyolere ku musimbi. Bagenda ku geeti okutuukawo basangawo bamafiya. Kati ono yakyogedde bw'atyo nti bamafiya, kale ffe tuyinza okwogera nti bakuumi, era baneno bagenda maaso n'okubeera nga babalemesa mbu okumutuukako. Kati simanyi oba waaliwo abalala banne abaali batuusiddwako ekikola kye kimu ekyo, kuba ye wano alaga nti no ate ku olwo bagendayo nga bawerako. Kati kaakati era bagenda maaso n'okubeera nga ku olwo bakwatibwa, babakwata ne babatwala awo ku poliisi eya Kampala mukadde. Era bwe babatwala ku poliisi ey'e Kampala mukadde teyagibwako no statement, tebamuggyako statement, bamugamba kwatamu ebyo ogende. Kati agamba kati kaakati ono mugenda maaso n'okubeera nga akomekereza ebigambo bye, yabuuzizza omulamuzi n'amugamba ssebo twagala otubulire kati omusango gwaffe gwe twawaaba gwakoma wa? Twawaabira omusumba Robert Kayanja nti yatusirika ennenge, omusango gwaffe gwakoma wa, guli ku ki? Kati njagala nkubulire ekyewuunyisizza nnyo bano ab'oludda olwa Pastor Kayanja, olw'okuba ono yabadde talayidde ng'agenda maaso n'okubeera nga awa obujulizi. Bano bagambye kati oludda oluwaabi olwabadde lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Jonathan Muwaganya, ono nno yagambye gwe tusinza kubuuza kibuuzo na kimu, siyinza kubuuza kibuuzo na kimu tewalayidde ng'otandika okuwa obujulizi, ebyo byebiki? Nedda. Kati omusango gw'ono ne banne bageze maaso n'okubeera nga bagongerayo okutuusa nga ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano mwaka 2025 olugenda kubeera lwakutaano, era ku luno gugenda kubeera nga guddamu okuwulirizibwa.
bw'atyo bwe yasobodde okubeera nga annyonnyola ensonga ze, bw'atyo we yannyonnyodde ensonga ze omuvubuka amanyikiddwa nga Martin Kagolo myaka 24. Byebyo nze Ssegaba Murshid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.